simanyi buto bukoma ku myaka emeka mama bolo yange lwaki wayita omutonga bakubamba bambadda bakwenzeeko buli wamu baganda bakwenzeeko abasajja bakwenzeeko ozadde abana gyotamanyi wokyeyita omuto mwambula mwebakako obuto buli supposed koma kuki omuto oluusi apama genda opame masuwani tumanye nti oli muto nze neewuunya mama Fiina wayingirira mu bantu abo mama Fiina kuza n'ekitiibwa kyo nayoganya okuuma ekitiibwa kyo sawa 8 ogw'ekiro oli ku live kyovulanga bakumanyira okutuuka ku ekyo batandise sawa 9 oli ku live ogw'ekiro nga nange nakanguliwa bwe sisobola olina abantu bokyatingana bukati abo abantu waliwo abantu ng'omulaba Bible egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba oyo mama bolo yenge buli omu akimanyi mubi n'okusinga setaani olina abantu boolina okwesembeza mama Fiina n'okuba kabata kusomera abantu abo kubanga abaawulako sente bumwadde 5 ngenda kuwanya bakwadde 5 nobeera mu bulamu nga bonna tebukyali ekitiibwa kyo tekikyawera tokyajja mu bagagga bagamba kubanga weekuŋŋaanyirizaako emirambo wabeerawo ekintu ekiri too much ekisinga okunuma wano abantu bakwatakinga mama Fiina abo abantu balivaayo okuwolereza wano wabeerawo gundi zigenda ne zijja wano ne bakwatakinga ne bakuvuma kati atuuse n'okuba ng'akuvuma oyo omwana alina right ekwatakinga onava mami sinze yavuma namyalo nkera n'agamba nze namyalo namuvumyeko nze nayogeddeko ku namyalo n'abasirikale be omuntu ng'oyo ojjewo amaanyi agasitandinga naye omuntu ng'oyo ojjewo amaanyi agogera naye si mu bubi si mu butayagaliza omuntu ng'oyo afuka anaaba kitegeeza nti asobola n'okuddukana nga bw'anaaba yeepamira kweja emyaka ebintu ebimu waliwo abantu baweteekako ne batandika okulabisa nga levo zaabwe waliwo abantu b'otambula nabo bagambulira gweta naye nkubulya empisa ze ne batandika okulabira mu katogole y'abantu modula abo abantu bagazaaki tebali kugattako sirangako kalango konna konna mama bolo nkataddeko ndi mama Fiina wuno sirangako ng'agambye ndi mama Fiina ekirungi kikino bw'omala bawasani nga bagamba nga bwe zirina ebisiraani bw'omala bawasani bwe bagalagula motoka nga beewole emmotoka ngodde mabanja nga basasuya simanya mabanja bakunoonya ne batandika okuma nalaba wano modo ng'atandise okuvuma nga alina oli omukazi omusirusiru yakunkumuka ebinya ebiringa ebyembwa dakiika 2 ng'ataakuyingidde yakusooka kunoonya yayitamu nze ng'akunoonya ne neebuuza kyakugamba ekyokubiri katogolo y'okumiitinga nga sola mukuleetera kubanga nange obulamu bwange saagala kumiitinga modo mwenyinyala twogera hero naye mbu miiti anoonyeza ebintu n'emirundi ajje kusula moto yewole emmotoka ng'alina milioni 2 awezeza 3 awezeza 4 nga sikkiriza kumumiitinga adomulaba olw'enneeyisaaye nze ndabikira ebintu by'engeri nali ndi awo nga ali mu kabokisi ka mama Fiina oyamba naye olina nga ofuna wookoma nalaba kino ekyana kisirusiru kizeewuwo kiziŋŋanya simanyi naani obagwidde pooti ematugga dakiika 2 bakuvuma mu sente za bisiraani ekyo kye baasiyo ekyo kyasaga ekyo kiyiika endusu gwatanyiga wabaaki waliwo okunyiga n'okuyigamu mu buli mbeera ebeera wabeerawo ekyokuyigamu tebalivaayo wano ne bakudifendinga nga nsi ekutuddeko waliwo ne bakutulako wano kati kyo kyakuvumya evumi tewali asobola kuvaayo kukudifendinga ekyo ekikazi kimawobe kye kyatandika asidi n'avuma senga asidi nga asidi anyega mukazi aba asidi yali mukwano kwali avuma waaki talina mukwano wano yalumba Abiba n'abagamba ekikazi kimawobe ne muwakana kale saa zole mulaba nti Abiba jju era ate n'abagamba nti Abiba jju senga asidi omukazi ekyate kimuluma bebekulu kiki takome ku bebekulu alumbe ziwene ne business ya munne tai oyo omukazi atandika afumba emmere afumba obuntu ku mikolo ng'abusiba nani ku mukolo egundi egayaze eyo mu katoogo n'asiba obundaazi n'egundi wena n'abusiba ne babumusumuluza nga ndaba yali atandise okufumba obuntu talinayo mulimu n'ogu mulala gw'asobola kukola yali afumba obuntu ebimuna bye bateekateekamu amata simanyi empuuta simanyi biki obwo busooka bwe balala obwo obuntuntu naye nga bwabufumba bwabusiba bwonna nze ne babulira ewiiki ewaabwe bebekulu wali ovuma waaki kale bebekulu tuganye ali mu line right Zuwena wali oyagaza ki Zuwena gwatatandikanga wadde omudala gw'ensenene wadde empafu kibeera mungi kwambala bigoye birimu minyira ne kinyizawo kitudde ne kivaamu enkali kivaamu ogusuwe kyogera enkali bwe kiyitamu wansi kiri awo kirina ekisajja kiwunyaka mu binywa omuyenge gisigadde mu macupa kirina ekyano omutwe omunene nnyo kirabika kyalwala kolera asidi wali ovuma waaki mumanyi ekigambo kibayita mukwano gwange lwaki mwangwanya okwogera nti gundi mukwano gwange temukomyeko ne mwemalamu n'omuweereza omuweereza ebifaananyeko ebyababula zabo abakolakako abakola batya nze bannange ensi yannemerera naliko kadaama mama nga yali kadaama mujjawo amaanyi ne appetite mugijjawa muntu gwosanze ku tiktok kiringa abasawo b'ekinansi abo ku tiktok mujjawo amaanyi agajja abasawo b'ekinansi ku tiktok ne bagendamu era oyo omwala yafudde wabulayo nze teyannumye levo y'omuntu gw'ogendako
yani bobola Brian asobola kwera musawo muganda mu mind yo munonye byobugagga ebyamangu mwagadde abasajja abagagga mwagala ebyenfuna omuntu yenna nga weeraguza obeera ku basawo oli swaitani ye badde anonyeeyo ki oba naye badde agenze kutta muntu Katonda n'ataasa gwe badde agenze kutta talina musango bezira musajja talina mukasene n'oba walonze n'oba olina za bicupuli ne bw'oba okuteeza ebicupuli n'ozibata ku social media abakazi bajja kujja basolewo basukane mwana ojjewo otuuse okutegera kyabuntu n'oba oli musirusiru ebiseera bimu weewolanga amagezi otuuse mu kifo olamu ekereziya olamu ekkanisa olamu omuzikiti olamu essabo teweebuuza yo common sense egamba ki get out of that place manyirawo nti oli mu kifo kikyamu naye gwe nobeerawo n'oteekawo obusolo nabo ne babuwuuta ne babulya baba basigadde kuwuuta gwe kuba nawe okyoba ogenza okukolayo kiki muntu awegeerayo mu mind yo nga mmanyi Brian White n'olowooza nti asobola kubeera musawo muganda asobola okuyamba Brian nga yabusoma ddi yabutandika ddi okuva ddira ku ki bannange wate totegeera nnyo osobola okwewola katono nnyo noga nti how comes fera tokimanyi wandi maafina musawo muganda yekeera yabakulira tulabeka abaja babyayita bonna bonna oyo omukazi wabinye ebyemboyo abasiba ekufuru mmere abasiba emmere mu firiji ne batamba n'obukufuru mu bulago ekyo kyali kyana kyali kisakwadaga mu mafiina nga kyekiryanika ne batandika okufera abantu kyovala byabalema nabo tebasobola kwerogolola bavudda mututwala abantu ebulaya kati kulika akakazi kuno baba kaita simanyi senga milioni simanyi senga misingongo olukazi olwo luli awo lubiro nalwakalambala olukazi lumazeeko emirembe mbulokinzo olukazi lubeera olagala nnyo emisota lueditinga video olukazi mbulwabadde lugenze Dubai bannange olukazi lwa bannange mbuloki ate bannange balina page nga 10 nabulo mbulokinzo omukazi oyino oyo omukazi omufero yatwala abantu ebulaya katimbo atwala abantu yakaba abantu milioni 2 mwezi baze banzungirako mbulokinzo omukazi oyo kuluka lwensinda simanyi page zayina zazibabiramu abantu mbulokinzo olukazi olusimanyi senga milioni senga misinyo ngono mbulokinzo omukazi oyo bannange n'engalo zinnuma simanyi za page kiringa Matayo Pastor Matayo na bulokinga Matayo yantuka wano obajo ku bulokinga gye bajenze simanyi oba Matayo alina page mmeka simanyi Pastor Matayo bannange mbulokinze Matayo n'engalo zinnuma nakowa Matayo nakowa Pastor Matayo nakowa abakazi ababayita abasamize nakowa abakazi ababbi kati kano engumba gumba zikali kungulu koke nyini kayala kagala nnyo video zirimu emisota simanya kateka ya emisota sota ne editing kafuna andozo muntu akakola edit bannange kakola edit buli lunaku bannange ate abantu bacha babanyonze katika babuli obadde okimanyi omuntu ajja nawe nagamba nti mama fina nagamba tugende ku live najja na bataka ifani oba chiko bannange omuntu akola software yakola namala era basoma magendereze omuntu ataka ifani ngola boyogera naye kenyini nakiza nti odwe mutufu ne sede nazisindika kye bakolewa bafune omufere ate teri muntu alondolanga mufere nakaviri ke wasazo bakawasibye jabera akayina ke wasi zanali bakwata omwana yayitanga Giovanni Luzinda mufere amufanana naye nga netisa Giovanni yagoze John wabaye jiguze luddawa ajinonya mu Kampala ngabo yayambadde ni walidde me naye walya nga nviri zasala shape era musalima omwana nga n'olugwero obadde mu alwambala katika babuli abafere akaviri ke wasibye obake wasaza kasala najja nakulaga nti goyogana bannange software abana basoma mumanye ebintu oba bakikola batya nabeera nga yogana nawe nenga oli ku kifaananyi ku video call bwoti oba kiteekayo batya bannange tasema muntu asoba tuyamala tuyigiriza kintu ekyo ne mukimata bafere bakikozesa muve ku bafere omuntu agandi njogana ne full figure n'obakala n'aleeta full figure nga mwogera video call nga mutwogera bwatu tingonda bako bwoti sente nazisindika ate bayina omuze ngenda kuyambira milioni 2 milioni 10 sako sindika 5 simanyi gaki simanyi ofa bayina ebyo kyo bayita registration omuntu abeera nga ayagala kufera abantu 5 10,5 zibera sente meko lunako nga target ye babera mu sente ntono kati mwana yakola sente kwata kabaka ganda wagenda ngewe ngoyela guza amaji abiri oba mazungu abaganda yayagala amaji agatali mazize ngera gambirawo bali basimasimu obuntu obuzindalo nga babuli codingiramu kati nga bagamba banje nyole ntya kati obuzindalo nga bwogera nga bateka abantu kuntebe awo potukanga gamba muzukulu bali kujja kati bizibu kati chichi munange kakatoze chichi mwami mwana yabuze maka oyagana musajja kumunyweza ndi ngotali kwa kwetogula omusajja nkola bwatinze banange nzi muganda wange kundi njagala kuloga muganda wange nkola bati nga byonna bitegeera n'amanya nga bagenda eri wansi bayogeranga mu kazina nga kafumira amarobozi bagaita mayembe gabaita gabba mayembe
ngatandika maze kuloba leko jaka kati muganda otomo Johnson katanga yakulyo byenyo era munange bizogezo teka wechi amajabi bisimanye nenkubiso ngokiza banange bitufu banange yogede amanyage nyini agandese kumba ono yakujeko da information ono enseno bakubanza abafere bonna benalaba zabe naberanga nabo nabanzo izo ibani bani bonna banasicha baraba ruza biti ruza sente ziwangara sina nagabogera bajana kunchaira bwerere anesirike naye teri asinga mufere kulanga obado chimendi abantu abamune company zimwe nene ziranga project ngate zizina kati mune mutandiko jinonya kwata omwana funa ka business konna ne bakaba milioni 5 kwata milioni zo 5 funa mwana wasiba wo mulengera ngabuli lunaku baba vana imotoka bakana mutala ku business owuleti yagadde obavuddewo ekyo kigenda kuwa okumona talinga obulungi oba mulaba nti omwana namwese kudduuka wali nyinyuka naye okuva na simba manyo nakamba nzamuzala alaika nawe yakomba omunyo nekitawo batakyayogera ndaba takyayogera mukati temulina supposed kuogera muli supposed okwekweka muli supposed okwekweka otadamu kuwade submission name nakuba bango tandisa okuzina okankana we nolinga anonya ali kubanonya omukazi nga kamene mufukide problem ningambo omukazi ono nga ayita wakoma business je bakankanira mu webati bwazina mazina agabasezi bwakunamiriza bwawodolo munyo bwawanika mwana kigwowolereza asirise tayejusa sirika oyo mwana nga omuzadde omutegevu yekwatira oyo mwana nga police tenamukwata ebimugamba bwatamba neso bagenda mukwata file zitambula eri bweti ekyo nkibagambye eri bweti wenjogera bikayajura nadda bagenda mukwata ate mutemunenya tebamalaga kwata mutu tebamukwata kumuta kyebakola bakimanyi naye agamba atamba ne muzaisado nebajja mukwata so omwana tomuleka waka gwe muzadde munnange va ku bigambo by'abantu bobo ina milioni nga josobola okusuubuza omwana sasula kedduka emyezi 2 naye ga mitwala 3 gasubula obuntu mulimbiraawo noba gola abantu tolina nnyo kikutta naye omwana omukomba akapama kafe omwana akufukira yoleke wakirifu naye obusente bw'omuteekamu omuteke mu business yonna ennyangu waliwo ebintu ebyebala togenda muzali we azabeizani genda mwabo bukwaye bw'abannaalongo mitwala 5 na 10 osubula obukwaye 50 aga omugabe tuulaawo kuba bwebala omanye nti alina wali emmere ya 5 jajisasula kikumala okukuumirako omwana oba bali babiri basiibenga awo babere n'obusimu bwabwe awo bagambe mpostinga business abazadde temukebera simu z'abaana bammwe ziri mu password ziri mu TikTok ojja kutunula ku simu y'omwana nga bamulya ddaka pa makavunze n'okuvunda mumugoza infection ng'omwana bamukombera endususu zamuyiika dda mbuwala omwana akuvundeko ofuwe pressure zikkuba ofiire bwereere abazadde mugenda kufa oyo mwana ayitaga kutwala yo kanungu oyo mwana singa mama yali amwagala yali mukuta ina mutwala polisi na mutwala kanungu na mali myaka eji obeji natali ku simu ne mulinda amagoba na nyina gajja kumutwaliramu ekyo mukirinde ne nyina gajja kumutwaliramu tusirikana ne tutegeera mukwana I give you respect but I can't fear you njagala nkikuddemu I just put a respect on your job and your name but I can't fear you just nkuwakitivu saagala kukikwambula nja kukikwamba tujja kuwera ennemba ne buziro ntekeyo nja kuwera ennemba naawe kati nga bwe nkuwa ekitiibwa bwobakola ku fayiro yange oba togisobola please gite emuvinge jiba bakusingako ina bakusingako esigedda muzimulira bisa bubi abantu batunulanga batafuna bwenkanya buli mumulabisa bubi kubanga temukola bemuyina kukola owekitiibwa alwanya ne kooti eyo kubanga katetegerekeka omusajja aterezeze kooti naye mmwe abali fayiro z'abantu abateekamu notisi zemwagala abalina bebeerowooleza abeekolera ebyabwe omuwabo wa gavumenti kitegeeza ati nze nyimirizaawo omulimu gwo complainant temwagala kwogerwako mulina ebitibwa bingi tubibawa yes tukimanyi naye wabeerawo ekintu ekibeera too much wabeerawo kino omuto kyalaba nga kigenda kulabisa kooti zonna kirabisa basiteeti bonna nga abazibu ennyo kirabisa emisango gyonna nga gitafuna bwenkanya kirabisa mu Uganda temuli mu mateeka abantu banadaddi mu kooti baleete emisango gyabwe olejagamba I never waste my time so tubasaba fa babazze mutufeeko mufolowinga obutuufu bw'ekintu tubasaba busabi fa babazze gye muli oba baba bwe baddayo okuwaba abantu bakyawaaba basipendinga sente nnyo mu kuwaaba mu investigations whatever omuntu nabeera nga alina ku arrestinga omuntu police efuddeyo ku arrestinga muntu nga gwe complainant gwe olina okuteekamu sente mpitirivu arrestinga omuntu
Niwe buzo yambibwa di. Munasa yambibwa di afuna di munsi. Noma mutu sisa masoka ne mamuta. Ebintu bibara bisa ate bibasoza ku mirimu kwemuli. Mukola okulabanga temula bisa gwanga lya fenga italina mateeka. Wano wa polisi yakuba omwana mwamukwata mu nnaku ezi. Owa polisi olwakuba omwana mu supermarket mwamukwata mu nnaku 2. Ne mumala mutekeruza ne mutafatesa ne muka protection warrant ne mumujja kubanga wammwe temwagala kuswala mu mwajja ekiswalo. Era polisi akola omulimu gwayo. Musajja bamusoba mu 3 days about 1 week ne bakola protection warrant ne bamujjayo ne batesa n'omwana ne bakola batya. Engensi yonna ekitegede nti polisi bamukutte. Era polisi kyakiri abantu abaye bakivanako tebakiriiko. Era polisi nekola omulimu gwayo nga bwalina ogukola okutereeza ekifaananyi kya polisi. Era omusajja oyo oba muzeeyi yamujjawo ekitiibwa magambo. Singa abapolisi bonna balinga omusajja oyo singa gwanga no lyeyagaza magambo okoze omulimu gwalina okukola obwekitiibwa magambo. Tuli kunyumyako ne mu byafaayo. Nze neewuunya ekibuli wafaanana. Abapolisi kati basula mategula bakolera mategula abakoleranga mu inipoti. Otika kibuli nogamba is it a police oba kino kitongole kya kwa intelligence oba kyaki kya side nogamba is it a true side headquarters ngolinga ali Canada otambula novayo nga toyina wadde akafuufu nada ne mmotoka yo nga tolabe wadde awali ettaka. Beba abantu abagala ensi yaabwe beba abantu abeewaayo nga bo tebajja kubba tebajja kulya tebasose kuzimba amayumba gaabwe. Sije najja nagamba side headquarters fan bannange otuuka bali nogamba is it true oba police akolera mu SC. Is it true? Owa police akola oyizoga nyingi de restaurant oyizoga nyingi de ruda wandi mu America Canada. Magamba I salute you. I respect you. Mukama akuwangaze bakwongera amayinja ebitiba bikweyongere musajja gwe tuli kunyumyako ne mbyafayo. Atamanche njogera ko njagala ku side ekibuli. Bono botajukirawo. Bobo nabo tajukirawo. Otuka kutusi ku gate nogamba banyingira Serena Hotel. Oba nyingira ruda wa ku gate no omala kuba simu ngolowozo obuze. Nebaga munange tobuze oli ku side headquarters notakiriza no yingira no tandika okulaba no gamba gana mategula gajjaddi wano wamera webizimbe no kole kintu kisembayo hakalukalinga naka mukoza akalulu natural akaba agalensi te wali wa uliante bakwe gundi kibako bana bageza zako kuchokoza polisi na bye gundi Dani Magi Kinga sindika polisi wati kuchikofira chenga musukuma mumuntu nule bino bomusajja mukonye no mutwe mutu Dani Magi yakoze musirikali ojewo olukusoba amanya gakwata ku kikofu ku uniform yo musirikali obase mateka gotamanyi ojewo right sokozo musirikali no musindikizo omufumita kubanga mwagala bakubeti ya gas mukoleka bampani mukolera report mu America eno Uganda sa America nayo ine bizibu byayo era paka musajja akonye mutwe amukonye mutwe mutu sana okubaba basirikali mbabaka rapota ne mbabba ki ne mubalumba mu bulumu zabwe ne mubabba tebajja kuba this time abantu abali in charge bagala mirembe no tebajja kumukwata bamukwatanga bamuzize magere ne mugenda nga mulege emimwa ne mudduka ne muddukira ne muyenjera tebajja mukwatako era jagenda malalo agenda agevulunge yebake na malalo agegayira gafuka mirenga ne tasana genda mengo kufuka milya kabaka mujete muri ya 00 mugenda kulya ku 00 njagala buli baba balo bulu muntu yeteke ko kuandika 00 ojja kulya Kyagulanyi 00 ate kati kuno twawanye bano bakatumba oye bonna bannange nze nebaza electoral commissions nebaza oyo byabakama yatukolera ekintu kya makulu bonna bakalyoki boys bakafoda ngonyama ya ukafu era singa sibade wakonda musebe mbadde njakola na munyagwa nze munyaga mwagala kuba akange tekakyuka ka muzeyi kikofiira paka lwendifa oyo andi musayi tekakyuka ne bonsale emisale nabo ntwala ku sita square nondeegula otyo munyo akange tekakyuka Muzayi kikofiira oyo mutikinga situnudde nayo ne mubiroto mutikinga ze nalonda damu zayo baludewo nakubala oba tulonde kati nabe muzayi soroti nengamba bannange nembuza nemwenda ku byokulonda nenkola nengenda ku Google nenza research achakwanya funa obululu bubiri kamu bubiri muzayi afuna usimanye 10 meka simanye mitwale bannange nalabi abantu ze ndaba abantu nempunga no buunga mwabata mayibe twogerako munnange mukalanira wano mu Buganda Central Region alina Central Region si ye yaluli era nebaza honorable Kasolo temumuna bakasolo yafuuse kasolo honorable Kasolo ateleza za Central Region mwesibe 2 abali baloza ndakalwa kamwe kali wano mwesibe 15 ne 2 ntono Kasolo ebintu abikyusiza bine bintu bya ddala buli unako abantu bakyuka buli unako abantu bayita kadi za Dar Simani ne fudise cha ina abantu abalina kadi wezito buli unako bayita kadi 10,000 15 of byoche abantu
ate njagala okulabula abantu ba Central Region bantu mmwe abaganda bagamba entasime bulagiwa bantu mmwe abaganda bumutasime President Museveni n'akatono kamwina kali bagibwako nikongerwa aba balugwala akatono ke mulina kali Bible ekyogera tina akatono koina kali kugibwako nikongerwa yakola ki abaganda muli wano mu Central musirise n'ebyana byammwe musirise n'abantu bamwe ababi bavuma muzayi ne musirika netutuuka mu kulonda abana ne mugana okulonda ne mugoza mu tulonda simanyi tulondani okujjako muganda tamanyi bulungi nze kusaba sala kabaka ngachali mwana musowa ko na muganda kugenda ku ntebe oba nategereke komanya ku ntegero ina kubanga otegeera nnyo abasirusiru mbakalo bizo ku ntegeera saba sajja kabaka ngajali alamula sirina muganda gwe netaga ku ntebe ya ba president abategera bajja ku ntegeera abasirusiru Bible kamata musirusiru no musekola mu kino talekayo busirusiru kati serega na basiru njoga na bategeera na yaba abaganda bamusinza okufuna mu Museveni abaganda mwe musinza okola ki okufuna mu Museveni nabaddeyo nga basajja balina love omusana gwaka omusana gwake kalamojo abantu balemera mu musana bwe bati ne batuluka nga balinze muzeyi nga tebagida sente wadde okulya kampeni ze Buganda inoteeka mu mmere simanyi oteeka mu transport oteeka mu biki bantu mwe Museveni yabaddiza ebintu bye Mugamba ebyamwe n'ebyapa byonna nabibaddiza takomye kwagulidde abataka ettaka akoze buli kimu naye okumanya muli babi muzeyi yatuuka mu Buganda ne mutamuwa bululu Bible kama tichosi gacholi kungula era omulabanga abantu bayongedde wantu alina vice president oyo musajja sekandi mweka nyimwa amujjako oba vice president Buganda omula muzeyi afutuke eyo simanyi bani ba IGP simanyi bani basibuke eyo bichi basipika kati basibuke eyo soloti mugenda kulaba nakatono ketulina nga katujiddwako obutasima Museveni namyala bamukuba mu mukuba namyalo chicha atakolera bantu namyalo chita atakoze naye abamwekubira banena mu mukuba mwamukuba set for the best ntayitawo product again neyitawo ne mumukubye mu buli nsonda mu buli mukatukitiki mumukubye aliwa nenga namyalo chicha atakoze mwezira kulaba Muganda alina wali mwezira kulaba Muganda muzayi gwa wadde kifo okumanya mulike mmando n'emizimu emibi okumanya muli babi mweka nyini mwakuba na myalo lwemutu kama ne mulopa ne abaganda mbamanyi no bamanya wano muyaga kubadde wana badasobola okuyingira mu bantu ana badasobola okuyingira mu bantu namyalo yabadde abagenda mu bivulu bana bali babafukira nga biringa bya opposition namyalo yabadde abigenda kati ndaba abantu abalwana Kenzo bali ku Kenzo balwana okufa bufi batuse nalabe balese bana kati bana bakofi bazze baba somedde muntu akasajja kale kafuse problem kati abakofi muletere chi project nani stoppable kati nani stoppable yayingiddewo nani stoppable yayingiddewo naye badde nonya luwenda luleba ku muzeyi mwamala byako kati kiddako mwafunya abayimbi abatiriza amabina abakasuka t-shirt babalengere kofi neteka mu sente kofi ya meeting za muzeyi so what is next abantu abaddewo nga mukola campaign za muzeyi January to December buli campaign singa mu mwakutana dda abamba funyene ku buwumbi abana bafunye ku buwumbi n'obuwumbi ne bakwaka obuwumbi 10 kola kino obuwumbi abamba buwulire na tukimanyi bulungi nti omukazi wa Kenzo abaluma mwapapa okufumita bikazi byammwe kati muleko boli yafuna minister n'abala balina chance bakyalina emikisa kyasobola muwasa ana n'owasobola okufuuka buno obulabwe tuli musibwa katala tasibwa bwenkomeredde ensaba yo n'omuntu afuuka minister asana ofuuka prime minister ate wa Kenzo nga minister n'owa Kenzo asobola obuvaako nekyo kimufuula cause kubeera nga buli omu avuma mumugulidde abalalu nze nana omuntu gwe nawunya Jacob ekitwa kyemuwa nentegera Jacob okwesiba ku Kenzo okutuka ku extent eyo ne weebuuza nsobola okutuuza Jacob ne mubuuza nti mu family yo yonna oyina era kwadde ku $5,000 banya yeke nyina Uganda Kenzo ali mukwadde $5,000 nazimuwa fe tuyina family nga takuwanga wadda nga ne bajja okukyala abantu bava mu byawo ne bajja naye nga obutwa babunoga ku nsiko basi endagala ng'oyita la stali sala ndagala kujja nazo naye bwajjewo akusaba transport akulabirira ebizibu ebitirivu baba n'ebizibu balina ebizibu ebitakoma naye naakukyaliyo Kampala nga tanakyaleese wadde mawogo musiba mu nnimiro naye asobola okujja nakulaba nga batakoze ebibuuzo simanyi bannangenze amalawo tebanagazimba simanyi emme ebijja simanyi ateetaka bayisenda simanyi olusawusawu lugenda tulutulya simanyi nga teri muntu ava mu kyalo nga azze kulabako mirembe nzikyagana bagenyi buli ajja aba n'ebizibu teri mugenyi ajja kukyalira nga talina bizibu kati onkyalirako ki tokyala tojja Uganda kino kimawobe kye bammakadi yegundi
Kyaba nonga Uganda we bleeding achikomye ngwata kyesimba mu Uganda bleeding America nazo kirema Uganda kirema TV kyagiremwa nasanyuka nga bakimye kade kye kikazi kimanyire ekyo mu kyazi mbakati ya matama ano yayita muto mu baby space takola obuferefere bazala abana bazala mbasajja bameka kikazi kyanta mecho nasanyuka nga Bobi Wine akimye kade kali kiri yawo tekina na kiddako mu YouTube ogera mu America no sigala ku mukutu mu YouTube mbuye business ne babyendako babizina kirindi kufuna kyakwana wakusula mukwana zisikana ngako kumata negomba America njija mbegomba America nze negomba Uganda kana tayakola nsobi kuntondanga ni muna Uganda nze negomba Uganda that's why njaga nyo my country I love my country because I'm Ugandan ndo oda moye basumbu ambo mwegomba za America ngena fuka America ne batwala yonga baddu bayita ba Black America buli muddu gavali mu America lekera ko ita Black America baba twala nga ba slave trade bachamo ne baba nabonera ne baba zala yo ne muita ba Black America buli muntu omuddu gavunga skin yenzo gavali mu Africa mudde ku lukalu Africa mnabe Africa webera nambe ne muri eyo abakwata mu mind mu Black America who's a Black America awo benyinje bana nansesi je bali mbata baledi ndi bonna ne baba marawo ne bajeddiza lwaki mote musoma history America inensi yali abaledi indiani baba tabonna ne beddiza yensi baba kwata mu mind omanyina bujantu gene America nkole yoki amatabagali mu America temuna na musulafu suwezi zona zazibu kusembo ngene mu America New York oyinzo gamba bwayise sina chembagaza mukwa tewayinza nesija negomba chovala nasaleza ngene senjera era mba njagadde kulinya kuno nyingenda ko Dubai nganjagadde kulinya nyonyi oba kulinyisa bana bange nengenda ko Dubai na natuka yo nga tewali kye negombayo bantu alali mu ddungu eri mu misenyu nga nenja samirira ngoyinzo gamba olaba ne batwala yo mu nsiko munda je bakolera omuliro kukola Dubai mbu bichi kasasero mwelere ngada banga ali ndabugabe wa muzayi kasole nabugabo ebideme bibale makuwana ogwo musenyu baku no okukwala no guyoli mu lwera okwata ogwo musenyu ogana no guyoli mu lwera wakola ogwo musenyu gwabera mu ddungu ne basamirira na hivyo bakaga bamwina temubifa ko temufa kunsiya mune mugane mwasamireyo nano yache nambula nanze nayenjera mpozi Dubai mall bajizimba bulunje yaka ikoleti aga dancing water that is it only wali yochi teri just kugagala kulinya kunyonya bana balinyisa kunyonya nawe linya mutambula mu 2 days ogenda nogula ebintu Dubai waite myeze bili nga myazo tuka Uganda eri muntu mugagga nga bonaga ati mwagenda kunyama bakuyambira ku simu mutalina ku TikTok mwalina app ye liko bagagga bokaba kirumira simanyi bani eyo tuberaje tuchatingireyo bajita hamzap kati gwo muntu ali ku TikTok agangena kwemba kwa myoninya mwate sima soko sinike mitwala 2 soko sinike mitwala 5 gwo tutegeera obongo babwera bya kwani ogenda bono neyo buko taxi transport omekata tamza geno no bongo bo abantu na dongwa munzo inzo yafanga afawa bachusa manya obada chimanto musawo mwaso kubanga ina manya chenda nga yomu yoyo ndabono watu imanyi bireke nawo nzo inzo yafe ngafati bachusa manya omusawo mwaso walikuwa na amanya 10 naye nga amanya ago nga yomu ina mkwano gwange Frank ayitanga salongo kiti simanyi banai kansirike bafu nebinyanya bikanga kansirike anyway yagala okubagamba ekigambo kimu abantu abagala enkula kwa namugwanga Uganda onalebo luzijju luzi ki zeruzi namono dakalwa kanga jakasanga bakabale bubazi naye mulekerawo okulemesa enkula kwa namu Uganda muve ku mu appreciating naye lukwa kotogenda kumala bulungi ndikwa kotojja kumaliza bulungi abantu bangi bolumiza olwanaganye ne baganda banno otaddewo embeera kubanga we yagalizanga gwe naye lukwa kotojja kumala bulungi ate olisikire ekibi ekyensibo n'abaana b'abaana bo n'abazzukulu bo baliberako ekibi baliberako amaziga abantu bonna babona mu kibuga n'abakaba bakaba because of you yakatandika okuzimba omwala amazzi gabadde gatonya budinako ne gagenda mu maduuka g'abantu tobaddewo olukwago lwaki okwatanga politics gw'oyagala owakabampaano wa sympathy olivadde mu sympathy votes olivadde okutamba bifo ebya sympathy eyandisiime n'oyimirira naye osazewo okusuubula gavukana b'ekivuka ekyamanya amavundu bunza nti siremere lwanze simanyi olede weeremerwa dda n'amannyo gakuvundako emyaka gikugenzeeko nyoko yakulema n'omwana bye gwakyama oli ku ovuma muli ndaddewo embeera erowooza nti ajja kujja bawe ssente ez'obwerere kyannaku tatisibwa takangibwa ebyo mwegase n'abagagga abamu abalemerwa abalabanga yafuna obulamu yasubula eggulu omwala mwana nnyo okuva luzira paka eri bwayise ludda wanamwe mugende muzimbe bwayise mufune amaduuka kubanga mutaddemu amaalo n'obusamaavu ne mulema okukola ekituufu kyakyo naturale waliwo ebintu ebiri naturale nga byo bitamaneweza situation mutatonyesa nkuba tagenda kujigaana kutonya kubanga naye mukosa byazimba in fact yasinga okukosebwa enkuba atonye mu America New York yo nejjudde bweti azimbayo enkuba atonye buli jebo tutanessengula abantu bafaane bokalata nayo yazimbayo mu myala enmuyaga gwalumbye Jamaica nayo yazimbayo bwadde muli basirusiru mwekake mutegeere muddemu ku magezi obwalumu mufunanga ku magezi amatono
wane nalukolongo amazi katwala abantu oyo lukwago wasula omusajja okumata swala na lukolongo omusajja oyo mukasajja gojja kumala wina ina abana bali beraka chikoli mechensiwo kuba abonyeza baganda banno lingera jjo kusubula baganda bato bamalawo oyagala kubisa abantu pressure buli omu muteka mu depression oloza nti amwa solo genda mwe amu mutegevu nnyo kusinga nakugamba amwa kusinga kusinga magomba ali kusinga wemusinga kuyinji wala naye buli kimwachi kusinga wane nalukolongo amazi gajula paka ewo josula abantu baberawo nga bawuga buwuzi wane bayambe ki walinga toyogerawo enkula kwaneze mu kyampala abantu amanya bizimbe buli kizimbe kikadde abantu bakimenye ensi ekyuka buli lunaku buli mwezi ebizimbe abantu zimukwana abantu bazitunze bali muzimenya gwokyali kwa nalogo okuba oyagala obulu bwa simpa wano tukimanyi bulungi buli mutulina kalumu Kampala akafunira ku busirusiru akafunira ku simpa the votes ate nakuya abantu gye mukoleramu buli amazi bagagana maduka ne mulumba muzayi n'abawe sente ne mulumba sale musajja babawa abasuuza basigala nga bakaaba abo n'abayasini basubasubadde amazi gabalumba ne gabayingiraawo mu Kampala bagenda wani abayasini baganda ba baganda ba tebakoleko ebizimbe byagenzeko amazi na ku maduka neba kimanyi nakyo kwanga bategeevu nti amazi gatambula mutatonyesa nkuba mutujjeko obugwagwagwa n'obusirusiru bakuna bakulonda bali mwezo tujja kwenda bali mwezo nenga lukwago tuvide mu kibuga musajja gwe takoba zasima muntu gwenda kobanga lukwago kumanda ko anjoga ne kuli nyalyo onaku ne lufana okufa kakati bintu bibiri emali y'omuntu okujjira mu kizimbe n'amata balandi road yasasula tutya nti bana abafiiriddwa emali landi road abawe emyaka ebiri nga tebasasula renti atya yandiyadde yateekawo akaseminti ye yakola ekizimbe ekitasifulumya amazzi totegedde kyegamba who takes the responsibility in case property is destroyed in a building yes kubanga ono alikuuma ekiro wabaddewo abakuumi bakubidde abantu nti mujje mutaase emaali yammwe amazzi gatandise okukola ki okuyingira meaning KCC must compensate yes lwakuba bandi abasuubuzi baffe taking up industrial action you sue both the landlord KCC and government yes mu kifo ky'okufiirwa lufaaya abantu bano bonna bateekemu emaali yaabwe ate sente zino ng'abamajani abagambye bafiiriddwa abasuubuzi b'amajani e Bushenyi president agenda bawa billion 192 bano si b'amajani totegedde kyegamba baliko babafudde naye erinda parliament etuule ku lwokuba this is ngenda kitebolinga